ate kunze landlord amanyire emotoka yagitunda ali ku Uber aba Uber banamulepinga nomulepinga nga tazivaamu honestly ndabika bulungi senza masezimese kati omuntu yenna okunafuya okukuba kunafuya ate nga nze kati bwagamba mbu alina kunafuya ku social media sikyaswala sikyaswala sijja kwogera gyembeera naye muyina amaka mugayina ebyafaayo mubimanyi sigenda kwesoma nga wendi mugagga kubanga nze ate ebyo sibikola so ekyantwala ewa Mase nali manyi mukwano gwange kumbe ndi ne mujja wange mpamya obutampa butwa Amase ekyo njagala omukakasa nga ntunudde mu kamera ku mpewo togenda kusasulwa tosobola kusasulwa kubanga tolina na bujulizi esimu twaweereza amannya gange namuyimbwa Shanita ekyo kyekisooka agende mu siga fayiringa omusango ogwa $150 ze yansindikira ku mobile money ne kata kyasasuddwa ate njala n'ogamba bamanerenda nti omuntu we muba muteeseganyizza n'omuweera eyo ssente the moment kati nganze bw'obanga oli eyo ng'ommanja the moment gy'ojja ku social media oba n'ojja ku TV obeera tokyasasuddwawo tuba tugenda mu kooti so gumiikiriza osasulwe oba togumiikiriza oba oweddeyo kubanga katwedde Masandeese ne ku TV yaweddeyo oyo malaaya yaweddeyo ate aziina ssente yakabidde $150 agenda ayina zanaasasula looya ffe twabeera dda mu Supreme Court mbalamuzi 8 anansobola ayina walaga namuwa Shanita mbu nasayininga mu kooti tewaliyo mbu namuwanga we mulaba mu abalina olugambo emukola twawulidde olugambo mu kooti nalaba esimu gyaweerezaako teri mannya gange abawe screenshot bannamuyimbwa Shanita passport yange si yonna ekimanyi so sagala yo malaya w'eggwanju ate n'ennaku y'ogwamalaaya ngimanyi so sente ze zazeetundidde ebbanga ddene mu kirinnya bigwe yeggwanju China kati zimuluma era nadde ngenda musaasira kubanga nkimanyi kyayitamu awo za sente nzituuyanira omuwala yakula bw'ati ebisiraani by'ayina tunuulira nze ntambulira mu esi bampa buwi nawe enfaanana naye omuwala yakulanga kyakulya ali ku TV akabanga bebi lali bulaga ntote zange kyokka baddaka kaliko kimafiyoso gwe oyo baati naye ekyamukubya yali alizalawo saagala kamanyiiro so kati Mase engeri gye yavuddeyo neyeekubira omulanga ku $150 landlord amubanja namusasulirawo omwezi ogwaggwa ennyumba emmotoka ye yagitunda takyasasuddwa talina bujulizi bagambu yampadde ssente nze balooya bange banjigiriza amateeka so bw'aba talina bujulizi agende yeebake ebigambo bibadde bya mwana muwala Bad Black oba omukazi gwe tumanyi nnyo ngaawe mule nnyo kwegamba Bad Black avuddeyo na clearing out ku debits ze zimubanjibwa eri mwana muwala Mase nga banjibwa $56 munanga avuddeyo n'agi clearing out nti yes sente zimanyi naye ate omukulu oyo okuva lwe yavuddeyo na exposing ebintu ebyo nti amanja $50 sigenda kubanga ngamuwa okuva lwe yavuddeyo n'abyogera mu bannamawulire mumazeeyo ze Bad Black sina kinti oyo ekisooka nasobola dda kiki banyiza okunkola kiki Mase kyasobola okunkola okubanga nkola ki nga nzinamu okuswala ze Bad Black banaye Bad Black amuwuliddeko ng'ayogera ebigambo bingi n'agamba ekisooka nze ne Mase twakola obwamalaaya tutandise naye obwamalaaya paka nze lwe mbuwummudde emyaka 2 kati siri mu bwamalaaya ye nabumulekamu eyo nnaku yemukola ki yemuzunzazuuza n'okutuukawo okubanga Mase ampalana obanga njogerera ebigambo ebingi kimusinga ekintu ekinene nnyo kyesobola kubanga munanga atemba exposingira wano ku director Van Crash muyinza ogamba kama ozi naye mubyewuliriddeko sagala kubanga mbyogera nnyo kwegamba Bad Black wati wasobodde okubanga agonjoola ensonga ze mu kwekaza tugambe nti yeekazizza mu bbanja kuba ekituufu bamubanja abamu nga mwe mbadde muwakana nti ye kisoboka kijja kisi okubanga Bad Black abanjibwa munaye n'abantu nabo baba banja eno esijja landaga nnyo nsigadde nze kama ozi ku director Van Crash wale kubanga mgyekuumiddeko namusharinge mu comment nge tubenga tukwatira wamu mwelaba